batujja mu masomero ne batwala mu nsiko ne tukube mundu yakeerege nga tumanyi nti tulifunamu nite twafunamu abali abaana abato okuva ku myaka 7 bansereko basekitoleko myaka 9 banassaze Mary abaana abawala kusaazo bandi baddenga balya bulungi kubanga olunaku lwabwe lw'abakyala kubanga yafuuka omukyala bakulu bamuzaalamu nga mwana muto. Da President Museveni yatusaddaaka ddanga tuli bato ne tuyiga okutta ne tuyiga okutuga toyinza kutta mujasi wa ggwanga professional soldier trained at Kabamba Tanzania wa n'omutemako ebigere n'omujja mu uniform ate n'ogitwala n'olowooza ofunye uniform ate n'otuuka mu baa mu kampu ya Rebo ate ne bagikujjako ng'osanga abayekala tulina prison uniform tulina za polisi tulina za special force tulina amagye g'obote za green Franklin from America USA kakati weebuuza ani yaziwa natta abantu but the statement is magye g'obote. Esawa zino tulaba mukulutibwa habulwa declared nzembo akomawo guno omwaka akoma 2026 mutabanyiwe kigenda mulekawa nga mwabazirwanako Gitta mu nsonga notesote nekyokubiri security y'eggwanga nge egenze eragayaragaya batugamba emmotoka emundu yakuba Lwomo oba yakuba gundi Kawesi yakuba simanye nani ye mundu emweye kuba buli kintu yabaki abasi bebo muntu omu kofika tugendekewa sajja Gitta Bakadogo yazirwanako ayagala revolution ayagala enkyukakyuka nga kinga omuntu tulabe ye ebintu bino abiraba atya. Ndi mwanjuzi wa Muheba Rogers ndi behind the camera ninga tugende maaso. Bannayuganda bonna tubalamusiza mwebale okubeerayo naffe gye tuli nga bwe nabategeeza nti part time nsoma kati kubanga Uganda eno tulina okuba focused tulina okuleka ligase nolwekyo kulaba mubadde mbuzeebuzeemu naye nga bwe tuli Mukama atukuumye drone tezinaba kututwala kubanga nazo ndooza zitutya tuzitya nazo zitutya kubanga bye twogera n'abavuga drone nabo category eyo embeera gye bayitamu bali mu mizigo teri ali bulungi gwe drone ogitya kudduka ogitya kutabeerako namba naye n'abazivuga tebali bulungi holiday nabategeezaako emabega ne bagamba nti avuga President Museveni si general avuga President Museveni kopolo sergeant ba private naye ebizibu nga bibajjudde kubanga waliwo nze nebemanya bavugako President Museveni naye nga bw'otuuka emigadde kavule simanyi kirolo holiday makukuba nakukuba ndooza nakukuba tebali bulungi holiday n'envi zonna zizze nyinza obbalaga omwana gwe bayita nti mutyaba eyavuga Land Rover nga tuwamba ne President Museveni tutuuka ebusega nga yamuvuga bw'omusanga oyinza n'okukaba amaziga holiday PPU yamugoba PGB yamuwumuza muzeeyi tamanyi naye ali ku parliament awo bamuwa civilian omugwavuga amuwa mitwalo 3 omusajja alina abaana nga 8 musiraamu naye afuna mitwalo 3 naye nga bamubavuga ku parliament abafuna akakadde kamu kati weebuuze ereta President Museveni ani yandibadde amulabirira kubanga yamujja mu ssomero yali mwana muto twawamba Kampala naye namusanga naŋŋamu Gitta bwendi enfuna emitwalo 3 naye waliwo n'abakakadde naye human resource omukazi yagamba teri yabatwala mu nsiko totubwira bya nsiko zammwe naye ng'ate Museveni yafuga oyo omukazi kitegeeza ki kwegambulaba nti waliwo dilemma n'obukyayi obuli ku mitima gy'abantu nokyo bannayuganda mwenna mbaagala nnyo ndi wamu nangwe nga mukimanyi nti nno ze Gitta Musoke kakira kambuzi seetiririra kubanga ino eggwanga lyaffe batujja mu masomero ne batwala mu nsiko ne tukuba emmundu eyakeerege nga tumanyi nti tulifunamu nite twafunamu olidde panaawe n'Abakadogo 15 abali abaana abato okuva ku myaka 7 bansereko basekitoleko myaka 9 banassaze Mary abaana abawala kusaazo bandi baddenga balya bulungi kubanga olunaku lwabwe lw'abakyala kubanga yafuuka omukyala bakulu bamuzaalamu nga mwana muto kubanga tujja n'okuwamba nga ayirubuto olidde tutambulawo nakacyumbaala wanga ayirubuto lwa mukulu naye kusaazo no juzo omukulu yafuna milioni 6 president zagenda agabanga ngagaba obutiko kubanga mbu abakulu baleme kumukyawa muvudde mmaje temundyamu olukwate ne munzijako naye omukulu yakwata ndoza mitwalo baana oba 5 nawaka abaana be basatu
nabagamba kale mubeereewo omuwala ali eyabonaabona ne famire yazala mu bakulu b'amagye bye nabagamba nti mu nsiko abaana abawala babayitanga dry ration nalweiso yekka yasurvivinga kuba yekyakula sajja olidde naye abawala bonna twayitanga ku buwala bonna buliko enswera buunya olidde babukakabukasi batuma ffe bakadogo kwenaleta kwangu moja huko kwenaleta kwangu nakamya kwenaleta kwangu nakiryowa kwenda kwangu leta Agnes Musoke oide ate nga akazi kati kayinza kugaana kamanyi nti bwe kagaana akakumbi kamulya kitegeeza ki lwekyo bannayuganda mwenna tuzze tubaweereze ebifa mu ggwanga tuzze tubaweereze ebyo bye mulaba bye mutayinza kwogera kubanga eriyo abantu ebintu babiraba naye agawaayi abajja kunzita famire yaffe bagita twesaddaakadda President Museveni yatusaddaakadda nga tuli bato ne tuyiga okutta ne tuyiga okutuga toyinza kutta mujaasi wa ggwanga professional soldier trained at Kabamba Tanzania wa n'omutemako ebigere n'omujjamu uniform ate n'ogitwala n'olowooza ofunye uniform ate n'otuuka mu baa mu kampu ya rebo ate ne bagikugjako kuba tolina buyinza kugiganira bw'ogigaye bajja kukuba enkumbi nolwekyo ffe bagita professional we are rebels professional we are soldiers amagye ge batuteekamu by force kubanga ffe twava mu nsiko ng'abanonuzi nga tugenda kukola gye naye bwewuunya omuntu n'oserving about 30 years 3 decades now whom to pay you first of all your future was deteriorated isn't it Bible both works okay future yafe bajono na kubanga future was disorganized totally messed up kubanga kati abazadde battibwa abatta abazadde baffe bali mu uniform y'obote nafa abayeekera tulina ez'obote tulina uniform za police jukira nti ebyambalo bye twayambalanga byebyo bitwajjanga ate ku magye ga government uniform za police zaali za blue sizino ez'okyola zino simaze ndabe z'abafande kasigazi olidde uniform yaliwo ebiseera yali ya blue nga ne wano kubaako n'ennamba uniform ng'osanga abayeekera tulina prison uniform tulina za police tulina za special force tulina amagye g'obote eza green franklin from America olidde USA kakati webuuza ani yaziwa natta abantu but the statement is magye g'obote bani abaziwa ne batta abantu mu church magye g'obote bani abaziwa ne bani bakola ebikolo banga omuyeekera yenna gende wasa vimbi in Angola basalanga abantu ne bajjamu emitima ne bagamba Angola ni troops be basaza abantu genda mu nsi zonna ezibaddemu obuyeekera genda Liberia you will see abana abato even now Charles Taylor you may find is still in ICC Geneva in prison because of using child soldiers na ife Bakadogo ne tufuka dala puppets ne tufuka condom abakulu bonna baseka busesa you know Gitta man Gitta oyogera nnyo such a kind tulina obulumi tetwasoma n'abaana betuzale tebasomye nosanga abantu nga batumwebaze abatalina kye baakola kubanga ze family members basomera State House nosanga abantu ba Kibuule simanyi family members simanyi baana baani bakabandize simanyi Lwakanengere simanyi kubanga bave ku kaalo kalungi lyantonde itise Lwakyi simanyi Kiruhura basomedde ku State House bansereko simanyi baana babudu nsereko mubabera ku radio Uganda mutata wabe yayogera nnyo ku by'obuyeekera era ya promotinga nnyo kulaba nti obuyeekera gye buli mu Luweero nsereko n'asoma izeroya bantu mwebaza mu government bavaamu mujukira bulungi tumwebaza yasooka n'abeera minister presidency kuvuddeko ba Kenya kuvuddeko ba Wabudeya kuvuddeko baani kaisaa zino kuliko bamire babalanda bestambaye mubalabye baana babasoga kubanga bagambye uyo ye mwali yasoma abanyinyi oluzungu estambaye minister presidency naye n'otuuka mu maaso ge n'omugamba please president yansinkana President Wansinkana yangamba bino yankweka naye banziba ne bantu ayeruzira can you madam help me take me my issue to the president Gitta ngenda gitwala I'm going to take it omwaka ne guyita omwaka ogwokubiri ne guyita bannaye are we safe in Uganda kugamba abantu balina bulumi ku bannaabwe olidde abantu bavudde from nowhere bali mu government n'owira omuntu avudde mu party bweti FDC is well off okay aine nyumba namuwonge tunulanga State House
aine nyumba butalejja eringa State House emotoka jaina ya billion 2 because is a what is a speaker of the parliament nebo twatulwana ba speaker bali luddawa holiday vice president madam Jessica Alupo azze mulaba nakola kadeti nga mulaba mu 12 awo nagenda musemwai nga mulaba wali ku kitante ntambula nsabiriza ngende wafandi mugira nyambayo sabana tebanye kyakulya Gitta bakoye emitwala 2 wali holiday panao nanyini kavumba abadde wali nga mulaba ku semwai kopolo panao is a kanoro tofa agaba nemwaga tuogere ki bwetwogere ensonga ne feti twandibadde bwet twandibadde tulina bwe tuli abana abawala panawe badde womenizidde abana abayeta president Museveni sinalweyiso yekka si brigade ya Mpaji si brigade ya Agnes Musoke holiday siba sala navuga siba Lieutenant Kano Kavuma no holiday abawala bonna bandibadde equal State House President Museveni that is your blame kubanga guba tujja mu masomero oira kwaga enduluze tukuba tulowooza nti tujja zikubira gwe paka lwoliva mu government tugambe sebo ovudde mu government naye fe tukubanja holiday nebo gama nti mutabani wa jeje no mukanyo gabasimayi muwoza jafu gegwanga tumubanja yatujja mugamba nga tata wo tumubanja sebo mpozi munatuzo eze mundu bazi tutuza mudda basajja abakulanga agasolosolo agalinga embogo erinyo lyo kali eryeru batuza mwe eze mundu ne mundu kati mwoza mulesa simanyizi zemuke simanyizi sike simanyizi ekebi kizitu emundu obulamu bwayo bwonna eriko trigger evamu esasi bintu biri ebi yes or no kakati ne mulete zirike bitangaza paka alisababu paka Somalia first think about the children whom brought you in power mwatu jamma somero mwatu limba bingi let me tell you Dr. Ayewa fetwava mu nsuko nga tuli already politician utachikulimba abasiye batu igirizanga ebintu bafandika yanja webali general bamushambi bafa bapisi bonna baserwanga lwanga bafa chapters zonna eza politics ne bano ojja nokuzibuuza Jessica Alupo ozibuuze simanya anite mongo simanya mama gundi bamwita mamani mama Sadolini tamiwanyi goto afande kaindo tafira ja kugamba I played my role as a chief political commissar in the bush holiday ebintu kaindo tafire byayogera ne muloza muze agenda mugoba muze tayenza goba kaindo tafire those are the people abacha standing ze balibo nabakasubwe mulaba bakashaka simaba chihando yabera katebe emyaka emekolowoza bachihande bana basaya bali bayimiridde nga bagamba muze no this is must be this nibamuteka katebe musayi natukane nansana nga atunda manda chihande holiday chaligonza uyu yamala katebe emyaka emeka mbu yatero mwana wo muntu mbu bayino rwanzu piga makofi oyo basaya batweninga komando akutuga nofa toyetebe simanyi atisiwe ni ndio munyoro bichibi ndio munyoro holiday mu majega na ine namba 2 ine namba ya amini ine namba ya NRA that is a professional holiday yamala ku Kano bebasajja baso kubera ba brigadier ye sejusa ne kanyankole newe unyize major general abana bazejjo katoyenza kungana tindo cyali gonza is a major general kakati no mwana zejjo major general sabiti ka sabiti ani akubira munne then you may find that sabiti an appointment holiday kati cyali gonza akubire doni nabasa you see such a matters akubire doni nabasa they are now in the same level doni nabasa is a brother to Kano Chombo late gwenanya ye Monsko echikunyu gwenanya ye Musadi battalion ochuida Musadi battalion generally nga tulina afane Lumumba kati omwana we mutowe is a division commander kati bagita nafe twandibadde ba division commander ekitone nnyo twandibadde ba brigade commander brigadier because in the establishment of the army a brigade commander must be a brigadier vakubine byesusu ni bakola no amategeko talina establishment holiday I'm talking that because I have grown in this army. I know everything. You cannot let me down. Mani section, mani platoon, mani koi as a company of the army, mani chebaita battalion, mani a brigade, mani a division. Na
Why? What do you want? Chemugamba tetumanyi. First go to the coast in Russia, Israel to do what there? Holiday. We are claiming our ranks. We are claiming our medal. Let me tell you, doctor. Omuntu nava munsko. Pa now n'abantu twakwatanga prison of war. Wano ono sangechi nakati bava bali katakwi. Era medal bambala. Holiday. Bajes kolupo bambala, banabanja bambala, ne webuuza emidali gye bambala. Eja Bakadogo abayita President Museveni temuli jabwe. Holiday. Kwegamba ebyo na, that is the type of how they create ghosts. Kubanga kati n'emidali giri mu ghost. Okiwira. You see that emidali gyenyini giri mu ghost. Bannanyini gyo temugibawa. What do you expect? Kati tuli balaki n'abantu abave Bama. King Israel for KR. They have everything. Bayina byajjukira ne bagamba betwali Bama batuwa emidali gino nga tuve Bama. We fought for Africa. Oide. Twata abazungu. Twalwa ne Bisinia. Twalwa ne Bama. Twalwa na wa. They have their own stories. Naye kati ffe Gitta. Basekitoleko, bansereko, amanya gonnage njuga twenza kusanga mu ava Lwakyi, twenza kusanga mu ava Lyantonde, twenza kusanga mu ava Bulemba, twenza kusanga mu ava Gundi Kashari, twenza kusanga mu ava Lutoma, twenza kusanga mu ava Lubindi, twenza kusanga mu ava Keshunga, twenza kusanga mu ava Isingiro, twenza kusanga mu ava Bushenyi. Holiday. All of these children from where they are Bagandas. Now you ask yourself, twalwanira ki? Mwe mwatujja mu masomero, mwe mwajje waffe, bakitafe ne babasenza, bakitafe ne battibwa, kubanga otayambanga muyeekera ng'ottibwa. Bw'oyambanga omuyeekera ng'era ottibwa. Now, kati where can we go? To free our country because we are now like refugees. Holiday. Mwe nyinyi mwaleka government yobote. You deserted, you come to Luweero. Ne musenge waffe. Amasomero gonna ne mugajjawo, ne mugatwala mu nsiko. One headmaster is Jacob Asimwe brigadier. Oide, gobawa captain mu Lubiri kati brigadier. Assistant advisor to the president. You see? Kati appointment ingezo. Oli naffe twandizifunyeko. Twandibadde deputy DC. Twandibadde somehow kubanga ffe twali bapiganaji twandibadde mu command z'amagye naye ne mutuula ne mugobamu abasirikale bonna abakadde bonna mu magye kubanga mwina Abakuleeta abaana bammwe ne mutuula lanka zonna ne muziwa abaana bammwe kubanga be basomye bagende cadets they are now officers ffe ne mutusuula ne tulekanga embwa. Okay, if you want to chase us from this army because this army is not our Uganda army, this is someone's army. Nze nanye president Musete House na blaming alonda namgaga na maje sigamwe gana maje gage. That's why you see they are calling it resistance army, resistance office, and then you add a number there. You see chi name aga tukole chi. We are trained, we have overstayed in this army. Nene ne mutu balanga ba puppet condom. TPs basanguziza ne musuleri mugende anti Gito mazeni yake ebiri mukomera. You go home. Home wa abazadde battibwa ani yabatta. Who killed my parents if it was not rebels to be in our areas? Now whom to blame? I blame NRA rebels or I blame the troops of Obote and Lutwa. And where is Lutwa now? Because I would sue Lutwa or Obote. My parents were murdered. But now where is he? That's why we are complaining to President Museveni. Say, President Museveni, you was a rebel leader. We sat with you in the bush. What promising to be in Monsko. But up to now you haven't fulfilled it. How many years? We are going to 40. Now, on my side, I met you in 2004. It is now 20 years or 21 years. What you promised me to reward me, even now, Tebila Bikako is not seen anywhere. That's why I'm on camera. Worldwide, let the people judge. Does President Museveni is a liar? Or Yaragira
neba abamuli okumpi ne bagamba tetujja kubiwa Gitta kubanga nengeri gye mwansibanga mu makomera ngolaba nti there is some mission temwala kumpa president gyampadde funga Gitta oide mukozesa orders instructions kubanga mulina amaanyi baba walanka bwe mwafuna lanka kati mwogera ne Katonda but you are lying yourselves fetulaba tutegeera twasengejja twalaba mwatukozesa and we have to talk. We have to live a legacy in this country. Already. Oba mututanga Lwomwa, oba mututanga Bakirumira, oba mututanga Bakawesa, oba mututanga Basiramu, oba mututanga Bayasini Kawuma. Mugabe, this is a straight. Mututanga Bamwesi Jebanuwe. Auntie, yabade a straight bread yakuye Gitta. You do whatever you want. But we shall talk because we are in pain. Already. Tubonye tuli mu bulumi n'abaana baffe bali mu bulumi liyale twagala mutugambe singa abaana baffe President Museveni singa babonaabonanga ababo singa abaana baffe be babonaabonanga bamama Gereti singa abaana baffe be babonaabonanga abaana bamire babalanda singa mwogera ki oide ne Anita Amongo muwulira clips zino Nabanja muwulira clips zino Kana wama jigaga nitwando linga. Aina majiga gamba, no, we cannot handle you Kadogos. Kubango omuntu mumuli bantu ba Museveni. Then we hear such a general, how he talks. Jito jakuogera oyogereze only person to get a solution is General Museveni. Ira Gitta fetukwe unyo kunganya Bakadogo banno. That is how they say. Which means the President Museveni, you are the only solution to our life. Abana bafete basoma. Teri mwana wo yekera mu nsiko gosanga nti akola mu State House. Asawa lujja lwa Museveni namwaye milioni emu. Ne olaba abantu wali nti gola boyo olaba ali mu State House yasawa. Naye afuna obukadde bubiri avuga hali ya. Oide. Oyo mulaba yasala ebimuli bya State House. Oyo yatwala ya amata. Buli lunaku milio lita bisatu. Olabo ya supplyinga yo nkoko. Buli lunaku mu State House basala enkoko bisatu. Bani abazibya abagenyi bisiko. Abagenyi baba bagazi wa muzeyi by investor who are those. You see? Naye no diro omuntu n'akuleta mu Mubuyinza n'omutuuza mu ddagala mu nsuke gye myaka 5 Uganda yali mu Uganda ey'okubiri. Uganda 1 controlled by Obote and Lutwa, and there was a Uganda 2 which controlled in Luwero. Let me tell you, 82 Kapeka Semuto Masulita was another Uganda. And Labour leader President Museveni was controlling there. Jim Mwezi were controlling there. Janet Mukwaya were controlling there. Muchimanyi nti ne koti yatuulako nesayira abaana babiri ebatte. Ne babatta, they murdered them. Kubanga batta munna Uganda. Ate banankole ne bagala babafevalinge balabe nti babawonya obulamu bwabwe kubanga banankole. Naye nga kirabika bubi. If you decide to leave them, that is tribalism. Ira baba kuba enkumbi ne babatta. Oide. Kubanga Chief Justice President Museveni, rebel leader. Eyali defense lawyer ndoza Janet. Eyali simanyi prosecutor Jim Mwezi Katugugu. Oide. Naye abantu alina bo mu nsiko. N'ogende w'omuntu mu office n'omugamba tata wangeyo. So kati betuyita batata. Abantu bava lukungiri tubayita batata. Ne abana bange tebasoma. Gitta leka nabane nkimanya nti Gitta okafakale. Konkale kankuweereza emitwalo 10. Ne tuzokuleba nezokutereka esimu yawa nezokuterera. Konkati muzeyi n'agamba ki? Kati atabuuza nti muzeyi agamba ki? When I meet muzeyi, I will inform him that Gitta is alive. Bakulimba mbu yafa tasobola kugamba muzeyi ekyo. Alabanga go basazeeko obusolo. Tasobola. Bonna batuukiridde. Gitta, let me write to you. Nakwata notebook yo nenyiriranga musota n'awandiika. Bwe nvaawo empapula n'aziyuzamu. But what? But full figure ne bagamba bagala kulwanyisa Nuupu eyakyagulanyi. Mwe baali. Kati baali bakimayo ki? Lwaki baajoininga NRM before? N'agerwa president,
nibamu obwa advisor nibamu motoka ya milioni 4 kati lulina mulaba yeyagala mulaba abatasoma bakwata bando za sente mwabasoma mu ndageza mmwe mva wali ku kasino kukyusa dola mulaba fetwa tetwasoma netukwata sente yeyagayira mu kintu kyatamanyibwe kyajja na musayi olidde oli juzi ndabya wana pa Andrew Muwenda oli ebisiyaga era simanyi bichi gojja sala ujena muwozi tetujja kukiriza kuleta abayaye baba siyazi Jennifer advisor to the president we yakoba president advisor ebyagambo kola n'abayimbi bali bubi basebata bali bubi baluyima bali bubi bakakumirizi bali bubi bachiwewa bali bubi Jennifer President Museveni bwe yakoba advisor twaye task yakugwa kubera ku radio ng'ovuma abantu olidde kwegamba nze ne unyere advisor ba president advisor 19 mufuna milioni simanyi 10 simanyi meka per month you tell me what advisor are you giving Muzeyi because what we are talking mubiraba why don't you advise Muzeyi say Muzeyi what about group ya Bakadogo nemugane mwogera awo ebintu nengamba you see olide bamukula bali awo babira ko ba ministers may babira ko bichi but we are talking clips baziraba tebayiza gamba nti no General Kaine Lugaba we are promoting you to be the president of Uganda but there is a dilemma concerning the child soldiers whom brought your father in power they are crying let us arrange and you met them you are just there Abaganda tebayiza kutufuga we cannot hand over power to Baganda mukula ani yakuleeta Bugolobi eteso tewaliyo kitundu kirungi nnyo kuzimba enyumba ye Bugolobi oide you are in Buganda you are talking to Baganda as if you are talking to puppets now you want Western to rule until when until 200 years do you think Ugandans are fake mwogere ebintu ebizimbe eggwanga if you want Muhoozi to lead Uganda groom him in a good way ajja afuge Uganda teri amugana he has a mandate to lead Uganda yakola courses my Sanders TBC it is equivalent to be the president nezo ndozo bwa president babusoma oba CDF tebabusoma anybody can be a sergeant anybody can be a leader anybody can be commanding the army kubanga twali mu northern Uganda abana bali balwana mu northern Uganda we ya corporals and sergeants do you think those years Museveni yavako do you think those years mwawirako ene kudita nti amajega akoze kudita you find a corporal is a company commander you see you find a lieutenant is a commanding officer banseleko bakaddu bani what do you think tebakola kitegeza nti omuntu alina kuba kano oba alyoka afige brigade olide twatandika ne brigade 12 twatandika ne bibinja 13 tugenda 15 tugenda 17 tugenda 19 tugenda kwa 2 mu kimu tugenda ne tulinya up to 100 and whatever battalions do you expect that twali basiru kyo twakikola mu Uganda twatandika division 7 netugenda ku division 5 kati panawo buhavu netugenda ku division 4 netudayo ku 5 padere because Konyi was crossing at Kalongo abimu padere and whatever holiday president nagamba kazi nteka out division yo ku 5 ne mugende mubende kazi nange najja abalema abatambula bonna batambula bawenyera nayiwe padere nange na muwomeni wing najja mu abawala bonna nayiwe padere bamugambe teka yamaje mulimba division 2 they are ghosts mitwale 210 when I expose that matter bakola jere bagamba Gitta dismissed Gitta twamugoba damaje a spokesperson of the army you are talking nonsense bantaliza and kulaije and you say Gitta alumba nyama kulu who's mukulu olusomya ame mukulu olide kati bamubira ba brigade talk issues olide muleme kulimba nsi say it was a mistake in the army bakulu batekamu ghost names era twabakutte and the whistleblower Gitta Musoke he done his role he played his role
ne Gitta alimba Gitta kati ogama kati president bame njana omuntu yagende wa president namga Gitta amaje kali mwempewo if it was Gitta kati yali amitinga muzimu you see now we have such a complaint. We child soldiers whom we are taken to the bush on early age, on tender age, we are not satisfied whatever is going on. What president yakomawo, obatakomawo, we are not satisfied because we have suffered for all of the years since 86. Twaja Mubuyinza ne mwegabira lanka ne tusirika. Omuntu yajja Musoke nga civilian natangane kano. Omuntu yajja Musoke nga second F natayinaka injakamu tuli Musoke tulwana abantu babekuza. Provisional Joe 1, Provisional Joe 2, APC appointment platoon commanders, you see, bagabye ranka balonda bave makere captains, bamujisa muntu abave makere lieutenant colonels, from lieutenant colonels major generals, from major generals army commander, from army commander opposition to challenge Museveni. Now what kind of people, you see, Mumba Walak. Then you fight the ruling party which you brought from the bush. Now no dano imira Museveni must go. Museveni will go. We have powers to remove Museveni. Mujisa muntu general. Kati mugamba ba sergeant tujja kuba kondomu za mwe tusirike. Kubanga twafuka kusimulizwako bizibigere. Tuli bisimula bya murabi. Leftovers. Kulya magumba gankoko kale munonye Bakadogo bonna you tell me to bring them to you mutugabe ku kasasiro bwamwe abamba gende kasasiro ka mama Geneti abamba kole kasasiro ka president Museveni abamba kole kasasiro ka Lwakyi abamba kole ku dustbin ya Genombadi abamba kole ku gamba because you are okay egage mulya ne muyuwa then also as we can fit there to eat such rabises there. Kasasiro, tuliye kasasiro. Then you can survive some years. Nekati, you a beggar, you are renting one room. Holiday. No services are over. Month to month, you are a beggar in your country. I think I'm going to future yafe. Holiday. Nzabana njabate matelamu. Basatu, mugende wa charity. Basatu mugende wa brigade ya Mugisa. Basatu kubanga you are well okay. Basatu mugende wa Musabiti Mugundi. Muzei. Basatu mugende wa Birungi. Basatu mugende wa Mbadi. Basatu mugende wa Peter Elweru. Holiday basatu Elweru abatwale mu church ebozenga church. Kubanga bajja kusasulwa. You see? Then batano mubatwale mu State House. Bere bisubi. Then they get what to do. Tell us, where do you expect them to get jobs? Singaba asoma. Echo mwachela State House yandibadde somesa Bakadogo na. State House yandibadde somesa abana abali buli mujase yava mu nsiko yeruwero. Leave this prison of wars. Naye muntu nokwata omuntu as a prison of war. Is now major general. Others are lieutenant generals. No quarter prison of who wali kulutalo abadde abatta is a lieutenant general. He has everything. He has lead cars. Emidali jijjudde wano wonna. Nayimira wali ne yesiba emisipi ne pistol na bichire radio call n'agamba we fought for this country. Naye nga abana b'Elwele be babatta. Holiday. But they are there. Buli mikolo wajibeera beba tudde mu bidala walisem banene boba buy an envelope big people you go there and sign aba State House mbaiso obasa basawo sign here sir na signing na bensawo na sanyuka oluva mu mukolo pa now the CDF has authorized you are going to get a lunch in such a hotel powerful. Nibagene bali enkoko nibanywe emyenge gyonna gye baagala defense ejja kusasula ba bilioni meka zaliridwa ku mukolo gwa women wing ekatako ba moroto naye basajja moto ate mwina nsonyi abana ne bakaba nene mwana okuva jeno yenna
n'agamba nti no bannala abaana abo bawogana Bakadogo baluwatu ddala because we were a family. We were a family. But how can you nemu dropping bannamwe nga embwa? We are still in Uganda. You are still leading Uganda. Temina wakulaga. You are here, we are here. Fetuja kuita mu mbeera yonna. Oba yakubona abona, oba yakusabiriza, but we are looking for you. You see? You mistreat us. Mutubonye tufuke ba papeti bamwe bakondomu, no problem. But kasana mamuzadde. Oide, ligasa gye mukoze muzadde. Ligasa gye mulase mukoze buli kimu. Tukiraba kye mukola. Ne bamulimba ne mutekako amanya gaba matovu, ne mutekako agaba kalyango, ne mutekako agaba yanga, ne mutekako aga tubalaba abasebo tubalaba. But I don't think that we are going to be okay. Toyinza kubonyabonya muntu na mwatujja mu masomero nga tusoma mu bibiina byaffe ku nnaku ya bakitaffe ne mwanyiza bakitaffe ne mutwala mu nsiko. Mukama n'atuyamba ne tutafa. Kwegamba mwalina plan tufe tugwewo. Let those Bagandas die. Gafuke madaala gamwe mwe mulinye. Mwakolanga ebintu byonna nga tubiraba. Olidde. Kadeti zonna ne mutwala abaana bammwe. They are now senior officers. Abantu betwalina boze nizo kwamba yonna ye nga private. Ye afuna atalanga. Ye asoma ki? Mbwira ki yasoma yena degree. Mwe bali P7 Rivers and now brigadiers. Nefe twaza musango ki? Twaza musango ki abaana b'Luweero. I can mention to you all of the names in Baganda. We are from Luweero. District of Buganda region. Kati mumuloza tebituluma. Ne mudulira abantu from nowhere. Bagagga bazimbye balina amamotoka balina farm zente balina buli kimu. They have weapons, they have pistols, they have everything. Holiday. Bwe babagala ba flying out to go and enjoy their lives. Kakati ffe n'abaana baffe lwaki twekubagiza ani yatuleta ebizibu bino byonna basajja mwe mwekube mu bifuba mugambe Gitta kyayogera kituufu tubonaabona ku Lwakyi kubanga mulina court martial we shall arrest them mulina UPDF act holiday we shall arrest them and charge them. They are talking nonsense. Mulaba twogera nonsense. We are talking nonsense. Abana boogera nnyo bayogedde kulayije Katonda olide yenga tatogerako bulungi. Twali baana batutukuba mundu kulayije nga asoma. Twali baana batonga tukwate eggwanga lino kulayije nga asoma. Olide kisoloza ya down deep there. Stani gyateka ebigere kati ali bukoma nsimbi asula najja nankumbi lancha agirya mu Serena yiyo twasanga it is a murdering location. Limbo zenjita limbo. Naye yava mu limbo neva mu Nairo Mansion mubatiranga abantu kati Serena kulayije mwalya lunch. Musatoni kulayije walya lunch. Nze Gitta nali nyingidde ddimu n'endyamu yadde akacupa ka soda akakanana. A bottle of soda in Saratoni in Serena yasinyi kanana oba mutwalo. Nali nyingidde muddi yewe nali omutwalo abaana bange tebali mukene. Please let us all of us be focused. The issue is si president kufuga nnyo naye muteke ebintu mu line bwe bina okubeera. Do things on merit. Holiday. Lwaki mulumya bannammwe mugaggawadde omuntu kuva 86 talinyangako mu ntalo zonna ali mu office afuna emmotoka. You see, afuna buli kimu bafunya amamotoka bawasizza abakazi bakoze zipate. Tumanya abantu nti ono yawasa ono yali best man kusaazi no bonna ba major general oide yali best man kati bamu promoting akubeera best man oide abantu 86 up to now tebalwanangako katirima mbale ne katirima baide sente za mesopu ne kanyankole is a major general aina apartment kororo katirime yave ngoma aina square mile chankwanze 3
sente mwe muzibba bubbi mwine ebyuma bya sente mu UPDF mu sente muzijjawa era mwagatogera birungi ki olidde twatuka wano mugenze mu Kamaso banka sente muzegalidde muli bagagga mugenze mu land commission teyaliwo public land mwegabidde amataka muli bagagga olidde national park zonna muzesalidde gende mutalage national park yambulo erirudawo genda sangawo Kasagama simanyi wa wansawo wonna bane abazimbyayo ebizimbe omuntu nazimba ebizimbe bisatu byabakazi be sente mwe muzijjawa mufuna emisala sente mmeka nolwekyo ensonga etuluma ngafe abayita President Museveni Mubuyinza yasigala Nabbingo fe tujja tukwata Kampala nave Nabbingo nayingira Kampala nga tewakyali sasi lyonna livuga netulwana entalo netwala Bagalanga netwala Bakagame netwala Bamubutu Bakabira oide tuto Somalia tuto Central Africa konyi atasoma ya P7 yatutambuza paka Central Africa obo abana ne bafa me I can tell you ono taliwo ono yafa ono twazika wano kona kila kabatu kuba kachumbara batu kuba simanyi wa kayiti kachonga batu kuba wano abana kataku eje mukola pilot kati muri ya musanyuka munywazi bia katakui mumanya abana basikala na gundi hiriri nabira tuku amuliya muri katakui mulaba yiwa nawe join the area 10 na sasi gena latanya genda kalisaliki genda Kamusaraba genda Kotido genda Kalenga genda Kabongo olaba bana abafireyo ani agenda basasula olide genda Arapayi genda simanyi Usuku genda simanyi wa Kamuswahili bana bameka abafireyo twatubazika ngatuzika bachi genda ku mairo 2 wali ejinjo labewo twazikanga abana ekinya kimwe tuzikamu abana 10 olide gende Kapekano kumpi ne Genosale limbo we yawo mulimu aba waliwo emitwalo 3 abo bana babachi bakonyi bera bazadde bakimanyi bulungi nti awo twazikawo abaana mweta emirambo kiro kulaija kimanyi nti waliwo abasirikale emitwalo 3 owasa owemitwalo 3 ye jet tumwebaze officer only one officer neba bakutesa bafudde mubatwala wabweka na helicopter balonda bafudde lukungiri helicopter lwaki mbatwala Kapeka cemetery yard ya UPDF why holiday kati no bwanga buyinza okuba mu busimayi mwagala kubutunda mu buguza ba China yes awe batuse it can be a business banga webuza abakutunda obuwanga abazadde bali nawire nabuno gwafe obweruwero bachata bafe babutwala ngoma bagenda babutwala Katonga museum since 86 bagala obuwanga ntwayo kinana naye paka kati tebulina museum. Imagine, go to Rwanda, genocide. There is a what they call genocide day. Even when it was a genocide, because it was a bit. Now this was a conventional one in Rwanda. Ours was a rebel, guerrilla warfare. Abantu bafa. Why they died? Because the President Museveni, he went in Luwero to fight Obote tribal army. A sergeant walipo kabira. There is no tribalism to mentioning it. Gundi yavawa yava ku kyalo bwati mutabani wane wakabandize mutabani wa Kanengere mutabani wa Kanyesige mutabani wa gundi tubyogere abam basasire holiday kati kwegamba muleme tuteka mu buchayi. This is our country. We lost our parents because of the war of Luwero which you yourself you created kubanga mwandi badde muve ememachi ndye ne mugenda Lwakyi entezaliyo amatagaliyo netemuiza tutuusa ku sali no limundi wazanti tujja kubera banaku n'abaana baffe babere banaku fe tufenga tuli mizigo mwesebe musomese n'abaana mubawe n'emirimu omwana sebe abana abasajja abaana babo bafune nemuruka babawa olumala okusoma kubanga they will cut on salary kasi mwana we wasomere kati olyo notambuze bijere nokuvuga toliyo nokukoleza omulimo ikatukoleza omulimo teri batakawe teka aje mu office yo mugobe they chase you. You have to allocate him a job immediately. Ainofune motoka basalenga ku musala agenda mukoini aje motoka then babagamba sebo tujja kuba tubasasula ni such a way. Era bona olwo mukaga Dr. Gende Busegali ola bye mutokezikira ojaga
oide abana bonna bakaloka lungi naye tuuka emigadde tuuka essemuto tuuka wa bofficers bali eyo bakera mu kasooli kulima twaleta Museveni yatulyamu olukwe twawerekera twali madaala bwe kintu tekyali kyaffe kyali kyani abantu 27 mwandigyeko emitwalo ena. Do you think about that? Mwandigyeko emitwalo ena. Never thought of that. Naye ndaba wali kubi ebayo emikolo those whom I went with them in the bus come here ne baleta embuto zonna ziringa ezirimu obubuzi busatu. ngabo summarize ngao program eyo. Yes sir. Nikishanikira ka program akala twebuze lwaki okuttibwa kw'abantu kugenze maaso mu nayo abantu bali ku tension mu Uganda. Nolwekyo bana Uganda muna tubagala nnyo ebintu tubyogera lwa busungu lwaki tetuyifuna ssanyu. Oide women is day abakazi bakaaba. Oide tebalina ssanyu mu nnaku lwa bintu women is day. Nakati abamu tebalina kibalidde. Abali ku mukolo ekataku beebera be mulaba ba Jessica Lupo banabbanja abakyala bonna bamyufu balina motoka za milioni mmeka otukaye n'ogamba naye banna Uganda eno Uganda yakubiri mulimu Uganda mmeka mu Uganda emotoka ziri wali zonna nene Museveni akatere embunda yagikuba yekka olidde onako olukune lutuuka teri balwana bayita ku mikolo olidde naye osanga abantu bali wali bambadde yero twamuleta na AK4 fe twayita NRM we were the people who brought NRM up to Kampala with AK47 naye weewuunya Uganda calculate olaba batudde mu kidaala bonna bambadde general abambadde smiles brigadier olabe omubuuze wali luddawo we fought for this country. We brought peace. No mutunulira no gamba laba bande sibebomu wali mbatuke nga gundi nga Muhammad Ali. Nolwekyo Uganda muleme tuteeka mu nsobi mukole ebintu nga bino okubeera. Mu meetinga abaana bonna General Museveni, this is your message to you General Sale, meet all the fighters who brought you in power. Chemuli fe manyiga fe nantuyo zaffe. Oidit temwandi badde bwe mutyo Natasa Diana Pese Kalugire Lwabwogo ka muntu Geno muwozi kanirugaba. Let me tell you this, meetings abantu bangi oli Masaka okola biki, but why don't you meet the historicals who brought your fathers in power? Oyambadde general jo yambadde musayi gwaffe ntuyo zaffe. Let me tell you this, nze sina kyembatyamu nkubira fact ne nkugamba eyo Major General jo yambadde musayi gwaffe. Oide yati wandi gifunye singa twali ffe naye abana baffe ne batasoma kati nze nzije mu office yo ompe emitwalo 10. What do you expect? Jigera kusomesa mwana jigera kola tejigasa. Why don't you settle sente muzirina kale general muyesadde akagambe muli bameka nti tulichukwe mwata Gitta buli mwana mwadde milioni 3 because you have money. Sene mwazi jawa mwatunda ate twajjano kate ne musayi taina ante aina za tata we Lwakyi tula kati aina ebiralo ekawumajja milioni 5 buli mwaka bo bakola bo bakola batyo okubeera n'entezo zonna sibula batulaba. Lwaki banna Uganda mwenna tubagala nnyo yenze mutabani wamwe Gitta Musoke yali omwana omuto kati ni musajja mukulu 12 years abducted to the bush war labor war but now 53 years holiday abana bakola ze jubilee birthday nafe twagala okukola ku birthday nafe twagala abana afe basale ku keke holiday tusuleka walungi naye omuntu alina ennyumba emunyonyo alina ennyumba Lwakyi tula alina ennyumba simanye wa gundi wa Karangala alina ennyumba eggulu alina ennyumba wa ye buli wavuga nezo kulala kunuya holiday nafe twagala okusulako kunuya kale mwena tubagala nnyo mubere bulungi share bofuna akatambi share. Alright, webale nnyo ddala and total appreciate as well. Nange nga mbadde mabega wa kamera nga ndine Sergeant Gitta Musoke mutabani w'olutabaalo. And we're here to continue blessing you as you're blessing us to keep running the country. Ebigambo ebigogeddwa wano bya mukulu Sergeant Gitta a message agikwereza mukulu Tibuhaburwa banage mwekwe mu mitima mukyuseemuko. Tulabagane ku program feddako Uganda n'ensi yo akume.